nga ebyuma ne bitangendera bulungi. Sibanga ddene nga nvudde Buwama, so Buwama yalabika akyandimu naye tujja gendera awo mpola mpola, ebyuma binsinga amaanyi. Yes. Naye kale olwaleero ziri lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2025 tugenda kuba tusaba, tetusobola butaggulawo mwezi, then tugende mu program bingi tugenda bitemako olw'obudde. Katusabe. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, twebaziza Mukama olunaku lwa leero, leero lumu ogw'omusanvu. Hafu tugimazeeko ey'omwaka 2025. Webale nnyo Mukama. Okusinga nno ffe abakwebaza Mukama yeffe abali mu ddungu, abali emmaano, nga tetumanyi bwe buziba, tetumanyi bwe bukya. Tetumanyi kyakulya nkya, tetumanyi kyakulya jjo. Tetumanyi kye twalya luli naye tulabira awo ng'otutambuza ng'olunaku luziba nga lukya. Ng'abalwadde otujjanjabye, Mukama nga b'amabanja ogasasudde. Bayibuli egamba Isirayiri olumu yatuuka n'egamba naye emmere emu ng'etutamye, emmere emu etutamye, twagala kulya ku nnyama. Bayibuli egamba n'obajjira obugubi mu nnyanja, n'obajjira enkoko mu nnyanja empitirivu. Bayibuli egamba ne balya ennyama, bali baludde okulya ku nnyama. Ne balya ennyama, emu ne bagisekula, endala ne bagisiika, endala ne bayokya. Bayibuli egamba baalya ennyama. Kale Mukama otukyusiza n'emmere wakati mu ddungu n'otuwa ku bye. Tetumanyi na bwe tulya, tetumanyi na bwe tunywa. Mukama otujjanjaba, tetumanyi na bwe tuwona, naye tuliwo lwakubeera ggwe. Mazima Mukama we tuli kubanga ggwe. Tetulina malwaliro. Omusawo yawandiise n'agamba nti batulinze mu malwaliro g'omwaki oli batutte. Naye Mukama era waliwo ekitundu ekifisseewo nga bo bajjanjabira mu byalo ewaabwe gye bali. Bayenga bikoola ne banywa ne bawona. Abamu n'ebikoola tebabimanyi, tebabiyenga, bawona nga nte. Webale Mukama, otukoze bulungi. Olwaleero Mukama tugenda kwogera ku ddungu n'ensi ensuubize kuba byanjawulo. Olugendo luyinza okuba lwe lumu olugendayo, naye eddungu si nsi ensuubize. Bye tugenda okuba nga twogerako leero Mukama, era naawe nawo tusomese otuyigirize. Naye wakati Mukama nga tuli mu ddungu, tusaba Mukama oyongere okutukuuma. Mukama tuyambe tubeere ekitundu ekyafikawo, tuleme okuggwerawo mu ddungu. Bayibuli egamba nti emisota, entalo, enjala, kawumpuli n'abalabe baamalawo batta abaana ba Isirayiri mu ddungu. Byamalawo abaana ba Isirayiri mu ddungu. Naye ku luno Mukama ku mulundi guno ogwaffe tutaase ekitundu ekinene kiyingira ensi ensuubize Mukama. Taata tuganye tuyingire ensi ensuubize kubanga tugirengera. Musa teyagituukamu naye ng'agirengedde. Bayibuli egamba n'ogimulengeza n'omugamba tujja kutuuka. Alooni n'agirengera n'atatuuka. Naye ffe Mukama ku luno olw'okuba biri byabaawo ffe tuyige, ffe Mukama tugenda kutuuka mu linnya lya Yesu. Abali wano Mukama buli omu alina twalina ebirooto nga tutandika omwaka guno Mukama. Hafu neggwako ng'ebimu bitandiseeko naye nga tebinnaba kugenda mu maaso. Ebimu tebitandikanga nako. Ebirala twabyeditinga ne tubijjako. Ate nga twabitransferinga bijja mu mwaka guli ne tubireeta mu guno. Naye Mukama kikyasoboka. Ekirooto kya buli muntu kye yali alina. Nsaba ebyo ebiri mu busobozi bwaffe Mukama otuwa amaanyi tubyekolere. Naye ebitali mu busobozi bwaffe Mukama bitukolere. Ebiri mu nsi y'okukkiriza, mu nsi y'obutaliiwo, kuba Bayibuli egamba nti ebiriwo byava mu butaliiwo. Ffenna abaliwo twava mu butaliiwo. Naye eri gye twava ne tujja mu buliwo olw'okukkiriza. Waliwo abakkiriza bino bibeewo. Naffe Mukama waliwo bye tukkiriza okubaawo era nga birina okubaawo mu mulembe gwaffe nga tubijja mu nsi eri ey'obutaliiwo. Kale ensi egendayo okukkiriza. Peetero yagamba nti Mukama wange twongere okukkiriza. Mukama twongere okukkiriza. Zimba ebyo Mukama ebizimba okukkiriza munda mu ffe. Kuba ye kale ensi yokka ejjayo ebitaliiwo okubireeta mu buliwo. Bwe ffe Mukama bwe tunaawangula era bwe tutyo bwe tunaatuukiriza ebyo ebiri munda mu ffe. Waliwo abali wano nga munda mu bo mulimu amaka amalungi. Waliwo abali wano nga balina obufumbo bulungi mu pulaani zaabwe naye bannaye ng'emiggo n'enkayana biri mu bufumbo bwabwe Mukama. Waliwo abali wano ng'alina ennyumba ennungi mu bwongo bwe naye nga talina nawe asula. Asula mu mwala, asula mu ntebe za mukwano gwe, asula mu ddiiro lya mukwano gwe, basuza musuze naye alina ekirooto ky'ennyumba ye. Waliwo ali mu bed space Mukama naye ng'alina by'alina ebyamuleeta. Bimuggireyo Mukama mu nsi eyo, obimuteere mu nsi eyo obuliwo. Mukama mu Uganda waliyo ebitongole ne mu nsi waliyo ebitongole bikuba pulaani z'ennyumba ng'ennyumba eri ku lupapula. Naye bwe bagijjayo ne bagiteeka wali ng'okkiriza nti ennyumba y'oku lupapula ate yali yaddala ku lupapula ate kati yaddala wali nga bagizimbye. Kati Mukama eyo ensi ey'okujja ebintu ku lupapula tubireete mu buliwo. Waliwo ekijjayo ekyo Mukama kyenjagala otuzimbemu. Waliwo Mukama abaana, waliwo omulembe ogulina gavumenti ennungi, waliwo omulembe ogulina enfuga ennungi mu Uganda.
Mukama njagala bannayuganda babirabeko babiryeko mu nsi y'abalamu mu linnya lya Yesu. Na buli omu ali wano Mukama. Waliwo Mukama ali wano nga famire ye erisikatadde, omwana ali gindi, mama ali gindi, taata ali ku kyeyo, gundi yamutereka gindi, naye nga munda mu yalinamu famire nnungi gye yeegombesa gyawulira gy'ayagala. Oba oliawo abamu balina we baazikopa nga ayagala famire ye ebeere ng'ey'emagere, naye nga wakyaliwo tannaba kukigatta. Nsaba Mukama ebitannaba kugatta munda muffe bigatte omwaka guno Mukama. Ebiri mu busobozi bwaffe tuwe maanyi tubyekolere Mukama. Gwe tuwe maanyi na busobozi, naye ebitali mu busobozi bwaffe Mukama bitukolere. Ebyamagero Bayibuli egamba eyo mmere y'abaana, otuwa buwi, si byakukola ki? Ebyamagero oba bitutomera oba tebitutomera birekeeyo, gwe tuwa amaanyi Mukama tukole ebyo ebiri mu busobozi bwaffe. Ate naawe Mukama otukolerera ebyo ebitali mu busobozi bwaffe, bwetyo bwe tunaatambula nga tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Ala abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kale Puroguramu etandise olwaleero nga tuzze mu kitabo kye twabaddemu eggulo ekya Numbers chapter 16. Waliwo enjiri nnyingi nnyo eyasigaddewo olunaku lw'eggulo. Leero tugenda genda mpola, nejjo tetwagimazeeyo, naye ate olwaleero tetugenda kutuuka we twatuuse jjo. Tugenda gisomako ennyiriri ezisooka ntonotono si nnyingi. Nina ebigambo byenjagalamu ebikyali ku mutima gwange. Leero ziri lumu ogw'omusanvu. Simanyi puroguramu ebintu bingi. 1. Obulango busigadde nga bwe buli, bweyagalako gwe obonoonya mukuwe. Kantandike n'okuwoninga bano bino ebintu wamanga. Abantu mwenna abakola ku Nassa Road ne ku Nkuruma, abantu mwenna ng'okola ku Nassa Road oba ku Nkuruma, mwetegeke mubeere alaati, bagenda kunoonya ebintu bya Nuupu. Nassa Road, Nkuruma, Kiyembe. Nassa Road, Nkuruma, Kiyembe. KCC egenda kola ekikwekweto kigenda kuba ng'ekiri mu mateeka okwaza ebyuma byammwe. Mmwe mumanyi KCC byeyina okubavunaana oba byeyina okubabanja okuba nga mukola pulintale, naye buli awali pulintale KCC ejja mu nkola ya KCCA ng'abaagala okwasisa amateeka, naye banoonya bintu bya Nuupu. T-shirts, flyers, posters n'ebirala. Ovulo, Kiyembe, Nassa Road, Nkuruma, sawa yonna Museveni alagidde KCC olukiiko lwawedde bagenda kuleeta ebimotoka batikke ebyuma byammwe. So bw'oba oyina plate ya Nuupu, ng'olinawo plate, ng'olinawo omulimu gwa Nuupu, please guteeke awantu gwe batasobola kugusanga, kubanga bagenda kukwata bintu bya Nuupu mu linnya ly'okutereeza pulintale. KCCA Museveni yabagambye bajja. Oluvannyuma lwa puroguramu gye nakoze eggulo, Museveni baatudde ku nsonga ze nnaaleese ze babadde bateeseza ez'abageto, okutta abaana ba geto. Bwe bamaliriza olw'okuba twakifulumizza ate nga kati politics ali mu Bethlehem. Episode eyo twagisomye wiiki ewedde, tusomye episode za Bethlehem. Politics w'okununula Uganda ali Bethlehem, oba mwagala oba temwagala. Kakati information nefuluma ng'ekyayo kyanga tubisomodde wali nga bakabyogera enkera n'embyogera eggulo n'embyogera. Museveni asazeewo ye yennyini agenda kusinkana abaana ba geto. Waliwo be bakutte leero mubalabye nga balaajana bagamba mwe mwatutuma mwe mwatugambye lwaki mutubonyaabonya. Abaana ba geto tuddamu, abasajja abo tebabaagala. Leero ngenda kwogera ku ddungu n'ensi ensuubize. Kasoke nveyo eri nsooke wano ku puliyambo y'ekigambo. Waliwo enjawulo wakati w'eddungu n'ensi ensuubize. Olunaku lw'osimbula Emisiri ebeera milestone ey'okuva mu buddu, naye lw'ova Emisiri si lw'oyingira ensi ensuubize. Watwalawo ebbanga liyinza okuba lya nnaku 40, liyinza okuba lya myaka 40, ziyinza okuba ennaku 2, ziyinza okuba ennaku 3, naye lw'ova Emisiri si lw'otuuka e Kanani. Kati waliwo abamu abalowooza nti lwe wasimbula ekigere okuva Emisiri kati oli Kanani, oluvannyuma lwa Red Sea oli Kanani. Nedda. Ekintu ekyo kyatawanya nnyo Isirayiri, kirabika kitutawanyiza nnyo mu ddungu lyaffe lino. Ngenda kukyogerako leero nga tuli mu kitabo kya Numbers chapter 16 from verse 1 to verse 50, naye tugenda gigendamu kalate mu episodes tugitemeetememu tulabe. Nzizeyo wali.
Museveni agambye ye agenda sisinkana abaana ba ghetto era agenda kujja ne ssente zaabwe ye yennyini. Agambye baddemu babamukuŋŋaanyirize bonna. Kyayagalako kiri kimu, bakyateesa mu ngeri ki gye bagenda kutuula. Gyagenda okutuula nabo kuba batya, kubanga babadde nga boogera bamugambye abaana bano banyiivu. Bw'ogamba nti gw'ogenda bagendamu nga tetuliiwo, bw'ogenda n'otadda. So bakyanoonya kifo ki, arrangement egenda kubeera ekirala. Museveni alina abantu batayagala kubeera nabo ng'asisinkana abaana bano. Naye ate abaana abatya nti omwana ayinza omumugwira n'amutaagulataagula. Museveni akiwulira. Kati arrangement y'okutuula n'ensisinkana eneebeera ati tatayagalawo bantu bangi ab'esayidi ye. Ayagala abeere mu baana naye ate abatya. Abaana ba ghetto bwe mufuna chance etaagulataagula Museveni abeebuwama yabayiseeko eddako yammwe. Bw'abayita awantu nga musobola okumugwira ne mumusogolasogola, mugende kubanga okununula eggwanga leero kwa Bethlehem. Mukagwire mukayitemu mukasogolesogole bagende okukubako bana basatu nga ko kawedde. Mujja kuba Bethlehem obunabbi bubatuukiriddeko. Abaana bamugambye tetusobola kukkiriza genda mu ghetto nga tetuliiko. Ne bamugamba muzeeyi abaana abo wabalabye naga naye wamma abaana abo. So kati kino ekyokukwata kya public relations okutereeza simanyi NRM erinnya lya NRM olw'ebisaati biki, naye abaana abo bagenda kulaba Museveni physically. Ne ghetto zonna Museveni ayagala azirabe physically kuba kati politics mu ba politicians politics yavaayo. Politics ali mu ffe ekitundu ekifisseewo kati ffe tuliko ffe bannannyini politics w'eggwanga Uganda. Oba tetwasoma oba tetubimanyi oba tetusaana mmwe mumanyi ffe tuliko. Kyova olaba kati bw'oba oyagala okujja mu butaala olina okubaako n'avudde Bethlehem Secretary for Culture and Entertainment. Ffe tuli bagezi nnyo, tetusobola kukulemberwa bali abaana abatalina magezi. Naye kati tubanjulira Director Secretary for bamugye Bethlehem naye ate nga ne Bethlehem ali katebe. Bethlehem gwe yateeka katebe bo gwe baleesenga kabejja waabwe. Kubanga bakiwulira tokyasobola kukola kintu nga tolinaako we Bethlehem. Obunabbi buli mu Matayo essuuleezi. Agenda okununula ava Bethlehem. Kati oteekwa okuba nga olina Bethlehem. Bw'oba tomanyi Bethlehem kitegeeza ghetto. Era bagamba Bethlehem yeebadde ta Bethlehem wavaayo akalungi oba tekavaayo kaleke. Omulembe gwa ghetto. Ne babadde balowooza mbu balidde ssente zaabwe, simanyi baba containers, simanyi baba maintainers, simanyi baba controllers, simanyi baba kyefudde bwevvu nga si be babalina. Nayo nayo nguddeyo. Museveni to meet ghetto structures. Naye ate okubasisinkana kyokka ate alina obubatuulamu amaaso ku lutimbi. Bampuuga bagenzeyo okunona ssente n'okuwa accountability eya ssente endala ze baakozesa. Mwalabye bagambye mbu Masaka wamazeewo millions 600 millions 600 ezagenze Masaka. In fact mbu waliwo wa group ya Mpuuga eyababbye ssente era Mpuuga yamaliriza akutte ku nze yabadde naye ndowooza yabadde akubyeko kubanga ebintu ebyo babivaamu ssaawa 7 ez'ekiro nga ba service providers babanja abaana babanja be yaleeta be yatikka kati babadde bazzeeyo okuwa accountability. Museveni n'ababuuza kati kiki ekiddako muwulirewo wano kaakati bwe mwamaliriza ekibiina nga sikiraba kiriwa. Bamugambye tulinda nuupu emala okugaba kaadi. Wabula Museveni yababuuziza kiki tulinda nuupu emala okugaba kaadi ffe tukulaga ekibiina we kisibidde. Museveni n'abagamba muddeeyo mutambuze ekibiina mujjemba w'essente muddeeyo mutambuze ekibiina. Bampuuga bali mukubba Museveni baagala bamubbe wano ng'obudde bukyali nga tebannaba nga tekinnaba kugira mmwe. Wabula bagambye Museveni agambye n'Empuuga bonna nga boogera bayinfomaazi baabwe abali mu nuupu bwe bababuuza ekifa ku kaadi bonna tekuliiko amanyi kifa ku kaadi. Obunkenke buli kuba kaadi banjagala kaadi simanyi nze nyinayo pulaani B kasita baginyima nga ngende ewa Mpuuga maana. Obunkenke buli awo bababuuza kiki ekiriyo kaadi buli teriyo yadde akakka akafuluma. Ani akutte kaadi eri wano pikipule buli omu ali ku pikipule. Omuyayi yabasabye empiki bonna tewali agiraba ate empiki gye yabasabye yagirina.
NRM kyezzaako ekirinda kuva mu nuupu. Political parties zonna zirinda nuupu zizeeko. Kyova olaba omusajja yagamba nyongeddeyo kaadi mpaka nga 25 n'asirika. Kati buli omu ali mu kwebuzaabuza balinda nuupu ezizaako kye tuzeeko. Naye bannaye mukama watuwa mukama buli mulembe oguterekera amagezi gaago. Bampuuga bagambye balinda nuupu egabe kaadi nabo bateeke ekyabwe ku meeza. PPF yegambye egenda kutuuza delegates conference ng'omusibe ye mugenyi omukulu agenda kutuwa speech ng'ali mu komera. Muzaako ki tulinda nuupu. Kale mugirinde. Nedda nuupu mugirinde. NRM erinda nuupu. Bampuuga balinda nuupu. Political parties zonna zirinda nuupu. Kyova olaba ow'enkolobe yo olwamala taddanga mukuzzaako kantu naaka twazeemu mulaba Masaka ng'ayomba. Nsereko oli wa kibiina ki? Oli wa opposition oli wa government? Mu kulonda okuwedde walonda opposition walonda olyoke obanje Kyagulanyi simanyi ne nuupu babanje biki wabalonda wali wankyukakyuka wabula Bampuuga kye bamukakasiza bamugambye gwe Buganda gitulekere naye nga biwaano byakumubbako ssente nabagamba mugende musoke muzeeko ekintu nga nuupu tenazzaako ntegere nti muli serious nabo ne bamubuuza kati ffe tuzeeko ki nga nuupu tenabakuzzaako. Balinda kaadi za nuupu muzirinde. Kaadi ezo zigenda kufuluma. Mukimanyi nti najjayo forms of interest statement for expirement of Buwama MP. Zigenda kudda nga bantadde ebuheeju. Nga nze ngenda okwesimba ebuheeju. Mujja kakasa. Nuupu mugimanyi. Kale. Kasoke kino. Abantu mwenna abali mu bitongole bikuuma ddembe mwebereremu nnyo naddala aba tiimu Hadikowa, tiimu RO Fulan, tiimu Hadikowa ne tiimu endala zonna mwebereremu nnyo. Tiimu Hadikowa, tiimu Fulan ne tiimu endala zonna mwebereremu nnyo. Bomu zino zigenda kwasa abantu bangi. Buli muntu gwe balina mwaka kunkuna mu poliisi mu magye mu SFC ogenda ku fayiro ya bomu. So mwanguwe okukola bye mukola ng'obudde bukyali. Abaana ba Jaati n'aba UPDF abakwatiddwa ku bya bomu bali Kasenyi n'abagamba Kasenyi awo waliwo ekkomera. Kasenyi yali training wing kati yafuuka gundi esibirwamu abantu. Mu barracks mwennyini mulimu amakomera 5. Mulimu eby'abakyala, mulimu abakyala abasirikale oba bakuumaddembe then n'abasajja nabo babawulamu. So abaana ba SFC okusinziira ku byenkuŋŋaanyiza bali over 500 abali mu komera eryo ery'e Kasenyi. They are over 500 be basibye bali awo. Kotimasho tebawozesa ebisango bye babasibako tebabimanyi naye bagumu era tuwuliziganya mu buli mbeera yonna. Then waliwo ennyumba abantu gye boogerako Eddie Mutwe gye yayogerako gye bamuteekamu ne bamala ne bamuvuga ne bamukyusa ne bamutwala mu nnyumba endala. Ennyumba eno Nuwa Mutwe yagyogeddeko. Nuwa Mutwe yadde atubuulira nzijukira ng'eyagamba Kalangala naye bwe baba bamugamba Kalangala bamutiisa butiisa. Ennyumba eno eri Kasenyi. Waliwo ennyumba eyo nabagambako gye bayogera gye bagenda okuteekamu Honorable Waiswa Mufumbiro bamuteekeyo emyaka egi nga talina network talina TV naye ng'ali anywa yeebaka anaaba ng'ali okke talina kizibu naye nga tamanyi kiri ku nsi. Era ennyumba eno Nuwa Mutwe agyogerako nnyumba nnungi na bonna abagenzeemukko. Ennyumba eno okusinziira ku abamu ku baana abali ne Nuwa Mutwe aba SFC abaliko ne Eddie Mutwe aba SFC abali bamulika awo nga oda bweba bakonfaminga ennyumba eno yali nnyumba ya Muhoozi gye yali asulamu ng'akyali komanda wa SFC ng'eri Kasenyi awo
kati ennyumba eyo nti olw'okuba ab'amagye mu barakisi mu Emakindye Embuya ne barakisi endala bwe batwalayo abaana ba Nuupu ab'enkyukakyuka ne babayingizaayo mu ddakiika 5-3 abawaabwe b'abantu baba bamaze okutegeera abantu baabwe we bali nti abasirikale balina amasimu g'ababulogaazi batukubira amasimu ne batugamba gundi ne gundi babaleese wano kati Museveni ate abaana ate okusibira abantu mu nkambi z'amagye nti amagye gaamuvaamu gafulumya information kuba kati galina amasimu g'ababulogaazi nti enkeera waalo ogenda okulaba nga abantu b'omuntu oyo nga bajja nga bagamba abantu baffe bali wano babaleese eggulo ssaawa 8:05 nga bwino yenna bamuyina kati ne bagamba tetubayina okay babeera bazzeeyo naye kiba kisigadde ku likodi nti baategedde newankubadde bakulimba n'ogenda naye kibasigala mu mitima nti baatutegedde kati Mbuya Seemwayi simanyi Seemwayi olw'okuba tujjayo nnyo amawulire mujjukira bwe nabagamba byonna ebyatuka kujja mu Sheri Kavuma byonna ebyamutuukako kubanga twali tubijja wali waali ebize bituuka ku baana abo bonna mujjukira muganda waffe Haitawa namubawako gundi okuva lwe baamutwala paka lwe yakomawo byonna nga byebyo so kakati Museveni ne bagamba ye ne mutabani we nti UPDF oba enkambi ezo ez'amagye zirimu abantu betukolagana nabo kati bwe bakwata omwana bamutwala mu nnyumba eyali eyamuhooza eri Kasenyi eri mu geeti omwo muli training wing eyo ya SFC eyo gye babateeka eyo gye bakangira nnuwa mutwe ne bamugamba bw'ofuluma wano oli mufu naye bw'oba obeera wano oli safe oba oli awo ngeri emundu kola kuta n'obeera omwo n'osirika so yeyo ennyumba nayo twagitegedde bulungi nnyo abajja operatingamu nabo tubalina on board n'ebikolebwayo byonna tubirina on board era ba Museveni bagamba nti bamuhoozi bagamba ne Museveni balina center we bakuŋŋaanyiriza ebintu bino buli mwana gwe bakwata buli muntu yenna gwe bakwata bamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere bamukwata vidiyo ne bagamba kola kino so ne bakwata ebifaananyi ebyo babisindika bulungi nnyo balina ebintu we bakuŋŋaanyiza ebintu byabwe beesi yaabyo byonna babikuŋŋaanya ne Rwanda neefunako ne babiteeka e Rwanda mbu bwe baliva mu buyinza nga tuzze mu buyinza nga ffe babede b'obuyinza gwe minisita era olwaleero minisita Simubire olwaleero agenda kukyala agenda senkana abantu Kololo oba ogenda genda Kololo nga babita ku social media kumbe bakukwata ku social media nga balaba minisita wenna okubya esuuti nga bataayo ebintu ku social media mweffe byo tebitukolera makulu ba Museveni tebaliwo batandika dda mbuno nedda mutukwata obutambi temutumanyiira mutukwata obutambi ffe temutumanyiira kyogamba ekyo kisinga okututwalako eggwanga lyaffe nedda kwegamba tutye mbunema okubeera minisita kubanga mwatukwata obutambi nga nnyina obwa Nnabakoba nga minisita kyogamba sina butambi bwa Museveni nga bamusiimula pampa nga bakajjamu pampa nga bakateekamu gundi powder bakasiiga girisirini naye abaana banyima akatambi nga bakasiimula girisirini mu mpataanya naye nja kuzifuna mulimba wanudde nja kufuna akatambi nga bakasiimula girisirini oyo w'abaana abato bamuyitaani mbuno tekavunda empataanya bakateekamu tip top bamuyitaani oyo gundi bawudde oyo wa tip top kola boti ne bakagayula bateekayo powder jakufuna akatambi kakasajja ako wanudde nedda mu bute oba mu bute mutumanyira wa nonsense so ennyumba eyo mugitereke buli omubeera ng'okimanyi kubanga abajja operatingiramu tuli nabo on board era n'amanya g'abo abatulugunyizaayo abaana on board on record n'ebifaananyi byammwe kubanga mu budde bwa eri mubeerayo nga mutulugunya abantu naye jjukira waliwo we mwali mubaddeko mu budde obw'eddembe ne mwekubya ebifaananyi muyina ebifaananyi mu training muyina ebifaananyi nga muzze eno mu bulamu obw'abantu muyina ebifaananyi temusobola kutubula ne bwe muliba mulagawa nammwe mbamaze nawo ebya gurunedi nkugambye abajja ati bonna bali mu
abasirikale be bakutebe nabagamba Efraimu ne Peter bonna bali eyo n'abalala be bakwata munda naye babakwata lwakuba banoonya timu hardcore timu fulani ne timu endala zonna. Museveni nkukakasa gwe era olwaleero eggulo okutandika n'eggulo amura zonna mu UPDF amura zonna gundi yayise order yayise okuva waggulu paka wansi amura zonna ezina grenade zonna bazikuŋŋaanyiza bagambye zibalibwe zitwalibwe kati ndi mu kuzigoberera zitwalibwa kugendawa kubanga mbaddeko amura ya Choripi mbaddeyo amura ya Makenke mbaddeyo amura zonna amura ya Kachiri mbaddeyo amura ya Masindi mbaddeyo amura zonna mbaddeyo nga babala buli kintu kyonna naddala ekibwatuka bali mu kubibala kubipakinga kukola biki kati ndi mu kubuuza agenda obitambuza abitambuza kubitwalawa nawo wetuli tujja kuba tubibaleetera okumanya grenade zonna bazijje mu amura so kati bw'oba ogenda okulumba gwe wenna ayagala okulumba barracks girumbe ng'omanyi nti tebalinayo katunda naaka gwe wenna ayagala okulumba barracks ogirumba ng'okimanyi nti noli seefu tebalina katunda tebalina kananaasi tebalina kajuisi konna tebalina kajuisi ka spice tewali obutunda bonna babujjeeyo kananaasi zonna bazijjeeyo kitegeeza bw'ogendayo okwatanga bw'oyagala omu ku omu n'obasiba ku miguwa n'obatwala. Museveni will you manage us, are you sure? Bw'oba ojjeeyo kajuisi akasooka okubuuza ku bagenyi bannange you are welcome would you like some drink ka drink ako ke kasooka kwegamba gwe tewakyali kuwa ku bantu ku drink will you manage abagenyi nga bazze naye okimanyi nti babagenyi we bali. Museveni sumulula grenade ezo zirekeyo naye bw'oba ozijjayo era nazo zijjeeyo nakugamba be wakola bo tebagenda bikukola bomu zonna azijjeyo mu amura kananaasi zino grenade zino stick grenade zonna nzirabyeko stick grenade ezakatunda ezakananaasi zonna azijjeeyo zonna mbadde nziraba nswana okubulira ennamba gye mukuŋŋaanyiza mu buli barracks ez'ebbombo nzirabyeko mbaddeyo naye nze mbuuza Museveni will you manage ekiri munda mu ggwawo okimanyi nedda bitwale toyina katunda ku mmeeza okay atali kusaidia ffe gwe kaso tuwulira weebake wamma tobaako kintu kyokola sigala nga weebase tetukwata ku yeebase naye ayimiridde kansirike sijja kugenda wala kanjogereko bye baŋŋambye byokka ebiri ku mmeeza byokka siyagala kubeera nga kitumwa lusoke ayogera byatamanyi bo muzo zisoke zive mu barracks tusobole okufuna fair play bannaye mugenda kutuwulira ku luno n'owemmindi agenda kusena kozi Museveni wakuba kabamba okay ebyokulwanyisa n'obitwala okay webalesebwa kale amawulire ag'omuddwaniro gawedde Same the Mighty Family Same the Mighty Family Same the Mighty Family mumuwe video eno olw'okuba oli mulwadde ngenda kwogerako ebigambo bitono nga nkubuulirira era mu bye ngenda okubuulirira bw'onooba mugezi ogenda kumanya ndi omu ku muntu atakulwanangako oba ataddangamu ku bintu byonna ebikwogerwako ku media oba mu struggle si lwakuba simanyi kubanga nkumanyi nnyo tewali kintu kyokoze na gavumenti oba na seemwayi nga sikimanyi bw'oba owulira nga struggle ekulemye wulira senga nkubuuza wano nti Ichuli yafaaki bannayuganda ne nkubuuza ekibuuzo nti Ichuli yafaaki fenne yatta Ichuli tumumanyi gavumenti ye yatta Ichuli Ichuli bamuttira ki kikulema okunnyonnyola abantu naye lwaki Ichuli yazannya bubi empikize gwe wenna ali mu revolution oba wano ku nsi mu bintu by'otambuza bw'oba weetambuza weefa ebintu by'otambuza nga weefaako wekka nga byokola tebigenda ng'obikola lwakuba gwe
owedde. Abantu abamu emitima gyammwe gyagala struggle, naye emibiri gyammwe ate gyagala nnyo ssente osinga struggle. Ne mulowooza nti ddate gwe munaazanya mu struggle, oyagala mu struggle obeere active nnyo, naye ne mu busajja naye obeere active nnyo obukolere, byonna tebisobola kukola. Yesu yagamba bw'ati, ekizikiza tekyegatta na kitangaala, ekimu kigobawo kinnaakyo. Bw'obeera mu revolution okakasa nnyo nga bw'oli ow'amaanyi, nga bw'oli omuzire nnyo, nga bw'oli ow'akabi. Naye ate ne mu busajja obulaga nti gw'osobola obikola. Tosobola eyavuga embalaasi ebbiri yayulikamu. Sama ogenda kuyulikamu. Sami omanyi lwaki wannoonya nkusisinkane kata gundi n'otanfuna. Olunaku lwe wandabako liiso ku liiso twali ku His Excellency Kyagulanyi. Nenkuwa ennamba yange era twayogerako. Ng'oyagala tusinkane saakusinkana olowooza lwaki? Ebbanga lye watambulanga ng'otambula oli eno wali otambuza ki? Watulaga amayumba e Uganda ng'olina amaka olina ez'abapangisa, n'oyita n'abantu simanyi oba ani gwe wayita gwe neerabidde, ani gwe wali ogugulana naye n'omugamba omuwadde omuzigo ku nnyumba zo, ebiseera bye watambulanga n'omuggo ng'ogira bw'oti, n'otulambuza ennyumba z'abapangisa, n'otulambuza eziwedde, n'otulambuza ezitanaggwa. Oli mu kifulu kw'ennyumba zo ziriwa? Ogenda mu audio gye wawadde Barrister Timo, ogambye n'ogenda ewuwo, naye ewuwo ne bakugobayo. Ate ani akugoba ewuwo? Sami the Mighty Family ogenda kuyulikamu. Nabagamba ne bw'oba wakola ekintu ng'okikwese, tokola kintu na gavumenti, fayiro yo neetafuluma. Bwe tubibagamba mulowooza tulimba. Mwe ba Barrister Timo muliwo kutambuza ebyonoonese mu struggle, naye eyo struggle jo ekyawandiikibwa kye twasomye n'olwaliwo kye tugenda okusomamu. Ekiwayi bwe kyefuulira, ekiwayi kya Koola bwe kyefuulira Musa, Musa yagamba Mukama bw'ati nti, Mukama, abo sitwalanga yadde endogoyi yaabwe, yadde endiga yaabwe, tebalina kye bamanja, engalo zange ziizino ziri holy, tezirina kintu kyonna, sala omusango gw'ensonga. Barrister Timo mu biro nga struggle yeetaaga kutambuza information ya struggle, obeera mu diversion z'abawala, simanyi diversion za gundi za biki. Kati tulaganga bw'olumirirwa nnyo Sami the Mighty Family. Omanyi Sami ayinza otubuulira bwe yalwala. Ebimu tuwire kanti wakati mu bintu bye bazannya waliwo byakola n'obireka n'ogamba ebyo leka abikole tujje mu kajjuisi. No sirika. Sami the Mighty Family nkumanyi nnyo mu struggle yo lwakuba nasirika. Ate nnyina ensonga lwaki nasirika, kubanga nali ekyo kye bangamba nenkugobera fayiro y'obulira olunaku ku mmeeza nga njifuna. Omanyi lwaki tewandaba Sami? N'obeera wano n'okola mu delivery nga n'olumu nkulaba, naye omanyi lwaki tewansisinkana? Okimanyi nti neyo fayiro ngimanyi. Ne Masaba lwe yajja okusisinkana nali nina kujja ne Masaba saamugamba lwaki na bouncing. Era Masaba oluvannyuma nga njogera ne yangamba pastor nondeka nze ne ngenda ne mugamba gwe nakuleka kubanga era wagenda n'okomawo nga kimanyi gwejja kudda. Sami the Mighty Family wulira, omutima gwagala struggle naye omwoyo gwagala nnyo. Okimanyi nti oli party president wa suupu, wajjukira ebigambo biwayogera mu biseera bya suupu. Suupu eri mu nuupu. Abantu mwenna ab'enkyukakyuka muwulirize nga tonnaba kutambuza message eya emotions ng'ogize bannange naye nammwe mukole bwe mutite musakulabe mutya omwana Sami. Omanyi Sami ebintu byakoze mu swaga awugwe ku sayidi y'obusajja obwo. Sami ayinza otubuulira ennyonyi ze yali alinnya, emmotoka z'abadde avuga zamukyusa, abadde akola buli mu kyokubanga mu lunaku lumu ali mu kifulukwa. Nali ne His Excellency Kyagulanyi wano mu Benzi, era abo Basame be bali emabega nga konvoyi nga bajja batwerekera nga tugenda ku kisaawe mumubuuzanga. Nga ndi naye mu mmotoka emu bwe tuti. President yangamba ekigambo kye siri erabira mu mmotoka, nja kukimulumiriza, njagala nkilumirize kati
bw'aba teyakyogera ave yagambe nti teyakyogera president yangamba bw'ati buli muntu ensigo gyasiga ku nsi talina gwagirekera alina ogiryako ajja gikungula. Same okungula bye wasiga ogambye bwe bakuvuga bakutwala waddamulira. Lwaki bakutwala waddamulira? Lwaki tebakutwala ku Nuupu? Bwe bakulonda nga bakuvuga bakutwala ng'oli wa Nuupu, lwaki tebakutwala ku Nuupu? Juzi Aposo bwe yasimatuka obusajja yadduka dda ku Nuupu, yadduka dda ku kitebe kya Nuupu eyo gye yasanga obuyambi obwamuyamba okuvaawo. Olivia Lutayo olwasimatuka luzira yadduka dda ku Nuupu. Gwe bakuvuga lwaki bakuvuga bakutwala waddamulira? Oli wa Semwayi kiki ekikukatta kuddamulira? Mmwe baana mmwe ba KDF abakola videos abakola videos ngamaze boba nze simu yange eri open naddala ne ku bantu ng'obadde ng'olina ekintu ky'onoonya ku byogenda okwogerako ng'olina fayiro gy'otategedde inbox m'esimu yange eri open. Sigambye nti byonna mbimanyi naye bye mmanyiiko nja bikubuulira. Ebintu Same the Mighty Family byabadde akola eno aba alina kyayagala okukakasa abeeko oluggi lwaggulako abeeko ekisenge kyatuukamu naye ng'enzigi zonna nzigale ekibi kiggala oluggi. Ebyo byonna bye wayogeza kati simanyi mujja kujja muziike mugambe RIP olwo tutagyogera tetukuziika tukuziika. Same the Mighty Family tosobola kulya keeki ate n'ogisigaza. Sikwogerangako entalo zonna ezibadde ku social media sikwogerangako naye byenkumanyiko bisinga byendidde. Omanyi lwaki saakusisinkana ebbanga lyonna lye wayagala tusisinkane ate nga nze nenkulaga nti nesikuyinaako issue era ne bwe wabeera mu ddwaliro nakubuuzanga ku wano we bakujjanjabira era waliwo n'abantu bennawange ennamba yo abaali nga bagyetaaga abaakuyambako naye nali mmanyi origini lwakuba waliwo ebintu byemmanyi nensirika bye babona ti nibyo bagamba abatolo ne bagira bye babona ti nibyo bagamba. Same the Mighty Family weetereeze bw'oba owulira ng'obulamu bugenda nywerera olugendo ensigo gye wasiga ogenda gikungula. Mbabuulira wano najja nenjogera ku Comrade Sarake ngazi e Uganda ne mbabuulira enzira gye yaddayo e Uganda ne mbabuulira embeera gundi gyayitamu ze zimu ku ntalo ze nasooka okulwana wano ku social media naye nga nabaproving nti bye nayogera byali bituufu era awo ne wavaawo ekiwayaawo ekyatandika okunkubaawo naye bye nayogera byali bituufu. Nze simala googera. Same the Mighty Family yongerayo ddamu yongereyo ekintu eki okungula bye wasiga ssebo okungula bye wasiga. Ennyumba ze wazimba ze watulaga ziri luddawo zaali zaani? Ennyonyi ze wali nnyanga zaali zaaki? Walinga otunda ki? Tewaliwo muntu akukuta n'abasajja mu gavumenti awo nga tomanyiddwa. Nkikudiremu ekiwulire. Kansirike. Kati bw'obanga obadde bulijjo tokimanyi kyekyo. Okakasanga wali osobola gwe okunfuna wano gwe. Naye olumu abaana gundi bali eyo nga boogera ne bagamba uyu kati kata tusa mutukako naawe Kyagulanyi yamuteeka abasirikale bamukuuma yamuteekako abantu oyo mutukako gomanyi woyita banange mulimba. Same omanyi lwaki tewanfuna? Elisa yabuuza Gekazi mu kitabo kya 2 Kings chapter 1 chapter 3 chapter 4 chapter 4 munna yamani yes chapter 4 yamubuuza omutima gwange tegugenze naawe omwoyo gwange tegugenze naawe bw'oyimiriza omusajja mu ggaali. Yamubuuza Gekazi ova wakyanze bannange nze mbadde wano n'amugamba eki kyogamba omutima gwange tegugenze naawe bw'oyimiriza omusajja n'ava mu ggaali lye byakuwadde sibirabye. Same nywerera olugendo ate namwe abaana ba revolution mwenna mukimanyi bw'oba oyagala nnyo revolution nga ne sente eri ozaagala wawedde dda. Kati kansooke mbabuulire kino ng'agenda mu politics.
gundi ngobudde bugenze buli kintu kyonna kyoyingirangamu tokiyingirangamu olw'ekinyumu bw'oba oli mu revolution tobeera mu revolution olw'okubanga gundi ali mu revolution simanyi Kyagulanyi ali mu revolution sooka weetegereze revolution eno ogiyingiremu nga gwagiyingiddemu bw'oba ogirimu lwa kinyumu wamma ddayo buli kintu kyonna kyoyingiramu bw'obanga nga ogenze kwetunda ku street teweetunda olw'okuba banno beetunda gwe sooka okinoonyereza okiwulire okiyingiremu ogende nga weetunda nga gwe weetunda teweetunda lwakuba banno beetunda genda weetunde nga weetunda omwoyo n'omubiri bw'onooba kubeera liberated wejjere wekookere ku makya ogambe naye bannange nedda bannange muve mu vidiyo yange musoke mugireke tusoke tumalirize ensonga zino wamma nzirayo wali bw'obanga ng'ova ku street ng'ogenda kulokoka genda olokoke nga gw'ogenze kulokoka kuva munda mu ggwe togenda kulokoka ku lw'okubanga baasabidde maama Naabagereka n'agwa kugamba n'abalokole bangi banga be balina amaanyi kubanga Naabagereka yagudde abooluganda Mukama yeebazibwe amina abooluganda neebaza Mukama kubanga nalokose kuva nze lwe nalabanga maama Naabagereka agwa nze awo nendokoka obwo obulokole tebujja kutwala mu ggulu lokoka ng'ova munda bw'oba ogenda bw'oba olina ekintu kyokola kikole to the fullest bw'okivaamu okiveemu ng'okivuddemu nga nagenda mu New Vision nengenda nkola obudde bwakya ku makya neneerowoozaako nga ndi awe waka nembuuza naye obulamu bwa New Vision buno bunaakoma ddi nenva ku New Vision nga tebangobye ne bankubira essimu ne bangamba wire komawo tugenda kugoba olwo wiiki ngikongodde nengamba siddayo tewali yangoba ku New Vision gendayo babuuza maama Ebeni nangamba gwe musajja gw'oganya okukola kati otandise okwonooneka nansanga mu nyumba nga neebase nga sina mulimu gwe ngenda kukola nga New Vision entamye nga sijja kukola kwetoloolera awo tewakyeyongerako buli ssaawa mukubanja ku maduuka bakubanja kyokka okola biki nenva nga tewali angobye nejjayo nzekka nga kyenvudde munda mu nze nenga sidda ku New Vision yala neziryoka zinsula omukazi nangamba musajja gwe kati otandise okwonooneka awo nenyingira beeti awo era nga ndi nenyikira mu beeti nkube beeti nsobole okubona omuyindi n'omuyindi n'agaana mba ndi ku buliri awo omutima ne gungamba naye wiro omanyi bodaboda lwaki tovuga bodaboda nensituka nengenda noonya omuntu ampa bodaboda nenyingira bodaboda ne mu bodaboda nejja mu nzekka ne bw'oba olina bikitonzizaayo buli kyokola kikole nga gwakyekolera kyovaamu kiveemu nga gwakivaamu bw'oba oli mu revolution gibeeremu ng'olwaleero Museveni ne bw'atuula natugamba breaking news nga Museveni akozesa obuyinza obumuwebwa constitution olwaleero akoze enkyukakyuka n'akyusa cabineting Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde omukulembeze w'eggwanga bakoze endagaano ne Museveni kakati essaawa zino yamyuka Museveni nsigala mu revolution ekyo kimanyi nti waliwo abasigala mu revolution nedda naye agezaako ebyabeesige ensi emutegeere agendeko ne Museveni olunaku olwo bano bajja kudda eno naye asigale wali beera mu kintu ng'okirimu olw'ensonga ez'essimba nga bwe ziba tezinavaawo tovaawo abamu ku mmwe muli balokolemba olw'abasumba bammwe obwazikiridde dda bw'oba oli musiraamu beera mu busiraamu si lwa imaamu beera mu busiraamu ng'omaze okukakasa nti lyekkubo lyotegedde lyeryo bw'oliba otegedde n'olaba nti si lyeryo oliveemu nga gwalivaamu si lwa imaamu siri mulokole lwa Benihini nedda bassebo siri mulokole lwa musumba yenna ffe mu bulokole Bayibuli egamba bweti gwe okkiriza na mutima gwo noyatula n'akamwako n'oweebwa obulokozi kitegeeza okola ky'otegedde siri mu ddiini ya taata ne maama abali mu ddiini ya taata ne maama mbatumidde oba n'ennyumba oli mu ya taata ne maama nga mwe wazaalibwa nga mwe wawasiza nga muzukuliza naawe nkutumidde weebale nnyo okubeera mu nnyumba ya taata ne maama weebale kuwasiza ku buliri bwa taatawo naawe ate oli musajja nnyo buli kyokola weetegeerere bwe ziba nsobi izo zikole okimanya ensobi ezizo ze weekoledde ennyangu zakukolekitinga naye ze bakukoledde nzibu zakukolekitinga oba ate yo nagenzeeyo ntya kati tugende mu kapolitics tugende mu kigambo Same the mighty family feel the heat nebo yagala okubula kamailinga noob nga leadership yes osobola okubaako wogikutte naye
edda twayimbanga mu mipiira nti kuffe kuffe abalowooza ekyo kitono kuffe abalowooza mama kuffe ogenda okulaba nga muteereyo kusatu nga muba kubye nnyako emu kansirike Balista Timo simanyi lwaki obeera nnyo mu byonoona Nuupu okusinga ku bigatta ku nkyukakyuka. Ensonga nze okwawukanako n'abantu abalala sitera kutambula na trendi zibeerawo, ntambula na nsonga eziba ziriwo. Bannayuganda mwekembe tuyambe ku bannaffe abanozana tugobe Abanyarwanda mu Northern Uganda. Muwulidde? Excuse me. Mwegatte tugobe Abanyarwanda mu Northern Uganda kubanga okugoba Abanyarwanda mu Northern Uganda ntandikwa nnene nnyo senga tuba tuwangudde ekyo. Ba Museveni akayinja ka Northern Uganda kabakutte. Wulira, nze ndi muvubi mmanyi okuvuba okwenjawulo naye waliwo okuvuba kwe bayita okuloba. Okuloba ntera nnyo okukwogerako wano. Oteeka ekyambo ku ddobo oba ekinyaliga. Ezo ennimi zonna z'abavubi bannaye mu nsonyi wesenyiga nnuma ate obudde nabwo bugenda bwatugenzeeko dda byonna ngenda bikola lumu. Oteeka ekyambo oba ekinyaliga ku ddobo kirina okuba nga kikyali kiramu n'okitungamu bwoti kati ne kibanga ekiwulira obulumi. Bwe kiwulira obulumi okireka eno nga kirengejjayo bwe kiti eyinza okuba nsonzi oba ekinyaliga ekisiringanya ekinene n'osuula mu nnyanja. Kati mu bulumi ne kikola bwe kiti ne kubanga empuuta ekyennyanja kiyagala nnyo ekintu ekiramu. Kati empuuta nejja neeraba nga kingira bwe kiti n'ekikwata bw'eti okusika bw'eti eddobo ne ligiyingira. Eddobo lya Northern Uganda likutta Abanyarwanda. Eddobo lya Northern Uganda likutta Abanyarwanda. Northern Uganda mujjukira omusajja omusawo eyagamba Museveni mu kufa kw'Olanya. Mujjukira Secretariat gye nabaleetera mu episodes z'Olanya ebiseera Museveni bwe yakwatira emmundu gye yasuula mu Kaluma. Mujjukira omusawo yamugamba nti nno ekiri kutwala kiriva mu mambuka. Mujjukira episodes Museveni lwe yasuula ekkufulu n'emmundu ng'omusajja amugambye nti amambuka waliyo problem emikolo gye yakola mu kufa kw'Olanya. Episode ezo muzijjukira. Omanyi bwe tubyogera mu olumu mugamba mbuno propaganda simanyi tusaawula omugambo. Mujjukira episodes ezo. Eddobo lya Northern Uganda likutte Museveni ery'abalaalo yamize ekyambo kya Northern Uganda. Museveni twandimusika mu mazzi mbabuulira. Ekimu ku bigenda omujja Abanyarwanda baaliva mu Uganda. Abantu b'ebundi bujjo mwesibye bbiri mpuliddeko waliwo traka z'emmotoka eziri ebundi bujjo. Abandi bujjo abantu b'ebundi bujjo Kasese bundi bujjo Ntoroko mwetegeke Abanyarwanda abava eno bazzeeyo. Entoroko Lukulula nazitandise okuyiika entoroko eziriko ente. Ab'entoroko mugule bomba mugule eddagala mufuuyire omuddo. Bannange mwetegeke okufuuyira mutegeke ebifene mutegeke mu firadani bannange mutegeke. Bana abasajja bateeka okubulwawo okutuula. Mujjukira Museveni ekintu kya Northern Uganda kimukutte bwe kiti. Ali mu kaseera akazibu eddobo yalimiriddeko ekyambo kakati ekyambo tekiva ku ddobo naye n'eddobo ate terimuvaamu. Musituke tulwanirire Northern Uganda bwe tuwangula Abanyarwanda mu Northern Uganda buli kitundu kigenda kwerwanako. Ekisooka tebabalimba nti abantu abo bamigratinga kuva mu Western Uganda. Mpaayo ekitundu mu Western Uganda ekiweddemu abantu nga bonna badde eri era kiki ekibagoba mu Western Uganda. Obanga ebusukunya muwa ebuduuda ewali okubumbulukuka kw'ettaka abatuuze bannansi baalemera mu bitundu byabwe bagamba wano we waffe we tuli. Mpaayo kalamiti emu ebagoba mu Western Uganda mpe ekitundu kye baali babeeramu mu Western Uganda kati nga tewakyali bantu. Abasajja abo bwe baba ba Westerner basenguka wa mu Western kiki ekibagobayo. Eyo outbreak y'ensolo nti ensolo zibadde zibalya nga ensolo zibalya ne baddukayo. Waliyo ebivu nti ebivu byabaluma nga biruma ente ne biruma ne basengukayo.
awo tuba tusobola okubasembeza bannayuganda bannaffe ng'ewaabwe waliyo ekyabagwako tusobola okubasembeza mu Western Uganda basengukawa kiki ekibagoba ewaabwe tusobola okukibayambako ne babeerayo kiki ekibagoba mu Western Uganda kitundu kye kitaliimu bantu mukitubuulire mmwe ebisajja ebikyoli n'ebirango ebitalina magezi ebijulira abakyoli ebijulira abanyarwanda musooke mutubuulire mugamba bannayuganda bannaffe basenguka ewaabwe lwaki baava ewaabwe tetusobola bayambira waabwe kiki kye baagala tubayambe okubeera ewaabwe era mu Western Uganda kitundu kikati ekiri vacant ekitaliimu bantu kiki ekyabasengulayo ettaka libumbulukuka nedda mpayo district emu etaliimu bantu mu Western Uganda nga basengukayo mwe bannayuganda mwe bakyoli mwe bagenda obatwalako ettaka ly'abajjajja mmwe ebyo bena tebabalimba mbunno Salimu Sale ali ku saidiya mwe babalimba kubanga origini y'abanyarwanda okujja eyo Salimu Sale yamala kujjayo biba bagamba mbu Museveni ayagala abatwale Museveni alina okuba okufaanana nga ali ku saidi yaabo abanyigirizibwa naye nga yabanyigiriza ekyaza kikola bannayuganda tuli mu kaseera nga tulina okujjukira abasajja bano bwe batuyisizza abakyoli mwerabidde abasajja abo bwe babasalako emimwa mwerabidde bajjajja mmwe mwerabidde abantu bammwe abayivu abattiddwa mwerabidde basajja mmwe abakyoli n'omuntu tayinza kukkiriza nti mwali mubaddeko mu buyinza emyaka egiwere 15 embeera gye muyitamu bakwata obwavu ne babuteeka ku kalica yammwe kati kalica yammwe bwavu n'olaba gujjeno okuva mu Northern Uganda omulimu gwe sigala yenna anywedde sigala fingerprints zonna za bulaka yenna ali awo ewaka ayinayo nsiisira omukazi n'abaana bali mu nsiisira ku mabbali g'ekibanja kya kitaawe ngujjeno okota jeno wanda jeno oda nagendako ebbomba eyo waliyo yali ekulirwa oda simanyi ada jeno ada mumanyi gusajja guli awo gufaanana nga Moses ali oda mumanyi oda mwatambuza nga noonya sente za taata wange ne mutazimpa sente za taata wange Kiwanuka Richard ne David Katongo Benison munene ne Katakuuka staff sergeant Katakuuka Benison yani wali otulambu yangu ino wona akalivu akeeru wano mmwe Katakuuka oda ne Benison mujja kusasula sente ezo mulimba mbabuulira oda gona guli awo esimanyi mbu natambulira mu sita bwati kyokka agenda okufuluma yenna busigala omulimu busigala mbujje no oda simanyi ada simanyi oda abasiru simanyi kakati tulinawo samokidingi diki orumu kunywa busigala amagezi temuli abanyarwanda babatwalako nga muzadde muyina abaana baloka ekibaliwa mmwe bajjena abakyali abalamu abaana baloka ekibaliwa abaana babajjena abafudde be batirimbudde awo bali luddawa ababo bajja kukyenkya nga balinga abaana babo abaana babiriga baliwo mmwe bannayuganda Museveni yagambye kasita gavumenti yayogera ku kyokubagoba ku mataka bo ne bayingire ensiko kasita wajjawo land eviction bo ne bayingira ensiko tebali kukuba evictinga ne bajja kati bo baba evictinga ate mu muyita government Museveni yali tasobola kuyita government mbiseera ebyo Museveni yayingira ensiko teyali mu Uganda namwe bannayuganda abazungazunga wano mwe simanyi ffe mu Central Baganda namwe abamu muli temulina magezi mujjukire bamama baffe be basse lwaki tetulina kabokisi kajjukira mujjukire temweri badde ku baana baffe mujjukire abantu baffe abawambibwa ne babula 18 tebalabikako juzi nalabyeko mpugamana kimpugugu yagambye omutwe gwange guno gwe netuse sinsujjo abazadde mwenna tubagamba abaana bamwe tugenda bajja mu kkomera abantu bemwate mwatema ebijambi abaafuna obwenkanya mu Masaka kimanya kabonera nyendo omukungwe mama wa Sebuufu Eddi Mutwe yakyalina chance etambula n'egenda ku kkomera n'ayogerako n'omwana we
alina chance emulabako mu kaguli naye abantu abatemwatemwa nnyendo mukungwe ne baziika abantu baabwe bafuna obwenkanya gwe MP waawo abantu b'e Masaka mukimanyi nti Mpuuga amanyi ebijambi ebyo kyova olaba nga tabyogerangako kimanya kabonera Abedi Bwanika abantu abo bafuna obwenkanya mwabba n'amabugo gaabwe bamaama be basse ne babateekamu ebiti ne babafumita ebiti ne babasula ku kkubo Museveni yagambye twalonda bubi tubuulira abalonda obulungi be bani tugambe nti mwabeebuwama mwalonda bubi senga mubadde mwalonda bulungi senga mutunulanga constituency y'Egindi Ruhama muka Museveni gye yakulembera tebalinayo yadde ekitundutundu kya kwota ya hafu yeddwaliro ly'ebuwama amazzi enguudo obujjanjabi security parish modo buwame basinga kati njagala obuuza Museveni mpayo constituency emu mu Uganda esinga buwama gwe mpayo constituency ya NRM eji esinga buwama tugende head to head ene sawa yakujjukira abasiraamu oyambala otye kanzu ng'oli musiraamu n'entalabuusi n'ekirevu n'essujida mu kyenyi n'oyogera ekigambo nti owagira NRM ne Museveni oba olina amagezi mu mutwe waliwo akantu nakasanzeeyo ku nguudo za gundi nga ntambula eza Facebook akantu kano nenkalaba mu bantu abawagira NRM oba oli pastor oba oli sheeki oba oli faaza oba oli taata oba oli naalongo oba oli muyivu oba oli mu ghetto ng'owagira Museveni otegeera bwoti photographic interpretation otegeera bwoti sikani y'amagezi bwesikaninga otegeera bwoti gwe kasitola banga wava ku bintu byonna owagira NRM oli mwana muwala oyina TikTok tosobola kwogera byankyukakyuka wabula bwejja otingisha bina n'olitambuza ku TikTok nga gwe mulimu gwo otegeera bwoti amagezi gakyuka ne gakkirira ate n'ebirala nebyambuka mu mutwe waggulu oba mubiraba waggulu eri mu mutwe kati kabineti ya Museveni yonna etegeera bweti okuva ku Museveni mutabani we mukazi we baminisita Seeke Neeke Mpuuga Nsereko mutegeera bwe muto gwe boyina TikTok nga teriiko boyina nga tekuliko byankyukakyuka binunula ggwanga otegeera bwoti obwongo obwakkirira kati ate nebiri nebyambuka kaakati awo wetuli noonya woogwa sikani y'amagezi yatandise yamaze dde okutuuka e Uganda eyo sikani y'amagezi bwe tukusikaninga bwotyo bw'otegeera wakikyenga nosanga omwana omuwala yenambu neyeetambuza simanyi neyeeyambaza simanyi mbona akola challenge simanyi ng'omanya oyo wa NRM kale ntumiddeko mwenna abali mu evolution abanunula eggwanga mmwe mutegeera sikani yazze dde ey'amagezi kati tukusikaninga ntumanya tugamba maama nnyabo tufudde obudde bugenze ngenda mu kigambo kasolo yatugamba senge mmwanyi egeza neegwa njabannyange kamba boojejejeja mugenda kukkirija nti nyoffe emmwanyi gavumenti egenda kukola kyemmwanyi mwetemukaadana kubanga emmwanyi gavumenti mugenda kakata nti emmwanyi gyegirina omwaka guno gwennyini nga UCDA eze mu ministry tebagenda kiwa myaka 3 tebagenda kukola omwaka gumu twagala mulabe omutindo gwa mugugudde okuba gugudde temutulonda a few moments later ekitwagala kibalaga kyekyemmwanyi gavumenti yekikola ki yekirimu ekyo twagala kibalaga temutulonda emmwanyi bwegwa ngeze mu gavumenti a few moments later
ulira ulira kati olobadde ogamba ki wamma emwaye abaddeko mukumu kakaaga bati bana bakungula kati olwalira esazi etuuseko mukumu ketulungi zogabagambye nti eziso tuzikola gumu 10 gumu meka kati abagamba nti emwanyi kiridde era ekyamazima tenabakuuka kubanga nze saagimira ku bbeeyi eyo ate twabanyonnyola kyonna kye tubadde mutambulira kyebbeeyi y'emwanyi yalinnya kubanga mu katale twasigalamu batono ababulaziru n'abavietinamu abasinga okulima emwanyi ezaabwe zaali zakuba omuzira mutegeera bulungi titwakibanyonnyola mwatugamba Uganda nywevu mu byonna ebiri ewalala tebimatalinga Uganda mwatugamba ebiri eyo bye muwulira eyo Uganda tebigikwatako Brazil ne Vietnam batu affectinga batya direct impact kale negatively and positively we can be affected by Brazil and Vietnam immediately after ngo omuzira gwa kabakuba emwanyi Uganda n'erinnya because of Vietnam and Brazil immediately nga bamaze okukungula ebbeeyi yaffe neegwa ku bwe bakungula leero enkye yaffe neegwa they and then naye ebye Kenya tebitukwatako kasolo oyina omutwe ebye Kenya tebisobola kujja Uganda naye ebye Vietnam bijja okay kasolo oyina omutwe era nawe oli minister mwatugamba ebyo bye mulabe eyo mubiveeko Uganda we have some money I'm the treasurer naye banaye kasejja basajja mwe muli basajja ebyokukyusa eggwanga ebyo byo tebitukwatako ebyo mwabimala awalala ffe tuli mu ebyeggwanga byo birala naye ebyekonomi ebitukwatako kubanga ffe nedda ebya jenizi bigenda bakwatako ebyokujjako Museveni bijja bakwatako mulimba bannange bwebanga ebye Vietnam bisobola okutukuba mangu emwanyi negwa nusu kanaana mu lunaku lumu negwa nusu kanaana mwe mutubba oba mutulimba ebye Vietnam bitukwatako bitya ebye Kenya ne bitatukwatako kali kasolo alina omukazi n'abaana bakazi ba kasolo mwenana mwe muli bazira bakazi ba kasolo muli bazira bannange bakazi mwe muli bazira kasolo oli musiru naye era olina bakazi naye bakazi bo bazira kasolo gwe musajja atandi wasiza mu ggwanga tewalifunyeko omukazi gwe oba busimu tetusobola bukkiriza mbagase ku mukampuuga mukampuuga n'olwaliro ng'oyagala akugobe mu maaso ge geza omugambe mbu mpuuga bamukubira essasi mu loogi mu bwenzi akugamba nedda bamukuba lwa Ssaabasajja Kabaka bawange bamuwalana mbuno kubanga aweereza kabaka yaweereza kabaka nga wa myaka 7 ne bamuwa ekyassa nga wa myaka ekitiibwa mbuno ow'ekitiibwa ku myaka 12 ne bamukuba essasi mu kugulu ne bamwayiriza mbu mukasa empiira bannange omukazi ayagala mpuuga akazi mwagala abasajja naye mukampuuga naye mukampuuga waliwo eccupa gy'olimu awe wa mpuuga njagala omwana agijje yagizanyisa agyasa ofulume lwoli fulume eccupa ya mpuuga bw'oti ojja kuwulira ebintu bye bakukoze bannaye mukazi gwe naye ng'okyali mu ccupa maama ekinyendo omukungwe omukyalo omuteeka mu kubooti okufuna emirembe maka n'owona okweraliikirira yamuteeka mu ccupa ekyo bakiyita kinyendo omukungwe Mukama jangu okosomesa oyigize batabani ne bawala ekigambo kye kitukuvu Mukama kibe kiramu tugenda kusoma okuva gy'oli somesa oyigirize mu linnya lya Yesu nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu amiina. Poliisi ku nsonga z'abaana be baakutte simanyi bino eby'abaana abaakubye simanyi mbw aba NRM biki ebyo byo temubitubuulira poliisi temukyagibwako adiisi gwe Kanyalwanda gwe Kanyalwanda gwe Kakituma Lusoke watulimba Abasi byakagaba najja n'atulimba mbu ADF etukubye bomu poliisi temuddayo kwogera ekigambo kyonna mu ggwanga Uganda mukole ebintu byammwe eyo munzikiza mukole bye mwagala mukkirizibwa bikola naye ekyokutuwa update temugeza kutulimba nga IGP yatulimba mbunno IGP yatulimbye mbu ADF etukuba bomu ng'atuuse ku siini ng'asooseewo security n'asookawo bannamawulire
mbu babadde baali badiployinzeewo abasi byakagaba ani yakudiployinga ku ground gwe IGP otuyita basiru poliisi temuddamu kutwapodetinga ku mawulire gonna mutuleke ffe we tugajja tujjagajjangayo tubuulire ensi tamala emirundi ye yayogeranga ekigambo kino nti credibility eringa virginity egenda olu oba bakukutte oba ogiwaddeyo oba togiwaddeeyo ogwo tedda simanyi majje simanyi Felix Kurayije teri kutubuulira watugamba ADF ekubye bomu ku Kaleerwe kati ate tokomangawo okutubuulira nti abange nti Efrayimu ne Peter Kano ne Lieutenant Kano be bakuba bomu mu biwandiika buwandiisi temuddamu kutuwa update ku nsonga za ggwanga neegi naye mugende maaso nga mukola bye mwagala okukola naye okutubuulira no neyo nayo nvuddeyo ngenze mu kigambo mu dakiika ntono ze tugenda okusomera ekigambo kubala 16 wulira tukyali ku bantu abafaanana bampuuga ne basamida Mighty Family abatayawula ddungu nansi nsuubize abaana babanja Musa ensuku z'emizabbibu nga bakyali mu ddungu nga yabagamba abatwala Kanani yewali biri nga tukyali mu lugendo tukyatambula tugenda bo ne bamubanja ensuku z'emizabbibu nga bazibanjiza mu ddungu mu lugendo naye abantu bawala olunaku lumu nja kubuuka olunaku lumu nkwata omwana w'omukazi wano essula y'16 awo Kola mutabani wa Izukali mutabani wa Kokasi mutabani wa Levi ne Dasani ne Abiramu batabani ba Eliabu ne Oni mutabani wa Peresi mutabani ba Leubeni ne batwala abantu ne bagoloka maaso ga Musa wamu n'abalala ab'okubana ba Isirayiri abakulu b'ekibiina 205 abaayitibwa mu kuŋŋaaniro abasajja abaayatiikirira ne beekuŋŋaanyiza ku Musa abantu 205 abasajja abaayatiikirira mu Nuupu babayise bamaanyi ku social media bamaanyi mu byobufuzi abamu bakwata bendera noziwangula ne baziwangula bakwata zikaadi batiikirivu mu society nalabyeko ogusajja ogumu nga ogugamba mbu omulimu gwa Nuupu ekyaleeta Nuupu kwe kusooka okukulembera nga Muhoozi ali mabegajja eseko be bannabyabufuzi bonna abanene mu Buganda bamale okuvaawo Muhoozi agenda okujja nga bonna Nuupu bamazeewo kakati Muhoozi yakozesa Nuupu nagambye bannaani naye bannange waliwo abasajja ng'ate mwenna mmwe muli bazira kubanga omuntu okukkiriza omutwe gwo ogukozesebwa otyo abakazi naye ate mmwe muli bazira mukyala mpuuga mukwano oli muzira bannaye omukazi naye yambeerera ki abantu abatiikirivu 200 ne beekuŋŋaanya bo ne batandika kino abamu batiikirivu mu Katemba abamu batiikirivu mu Comedy Store abamu batiikirivu ku social media abamu batiikirivu mu struggle abamu batiikirivu wonna batandise okwefuulira Musa wulira ne kwa Alooni ne babagamba nti muyinga okwekuza kubanga ekibiina kyonna kitukuvu buli muntu kubo era Mukama ali mubo kale mwegulumiriza ki okusinga ekibiina kya Mukama awo Musa bwe yakiwulira n'avunama amaaso ge n'agamba Kola ne banne bonna nti enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali mwawuliddeko ekigambo kya pulezidenti kye yayogedde ku kibiina ky'abampuuga ku bye bamwogeredde mwalabyeyo statement yonna alina kye yayogedde ku nsonga yonna Musa bwe yabiwulira yadduka wa Mukama nalabyeko Bajjo nga yeeyogeza mbuno simanyi oba yayogedde embogo kyalina embogo gye yakubye awo ng'ayogera mbu mu seeri problematic mbu Kyagulanyi yalitaddeyo tweet n'agamba I congratulate Mr. Mpuuga and your group mbwe over what Musa bwe yabiwulira ng'abaatiikirivu babikoze Bayibuli egambye bweti n'agende wa Mukama teyayogera kigambo ku social media teyakola kigambo kyonna teyabaddamu kigambo tukomye agenze wa Mukama n'agamba Mukama nti Mukama akola bwoti wawuliddeko ekigambo nkugambye waliwo yaze n'amusalako omugambo mbuye babi bwe yanobanga mbungono nga bamusanga nga amuzaayo owuwe mbu bwe yanoba mbu teyamuyambako mbu simanyi mbwawe nkaya nawe ubuzaali oyo si 28 si ebiseera byaziwe n'okunoba tuweeyo ekivulu kye mwali mukoze mwembi before 28 kyogamba okuva eri emabega mwali mukolagana okutuukaawo ekyo kyekyabaawula tuwe ekivulu kye mwakola mwenna 26 27 tuwe ekivulu kye mwakola mwenna nga muli mwenna tuweeyo posta gye babagatta ku kivulu kimu ggwe naye
Mukyala Mpuuga oli muzira. Akasente tewakalya Joyce ye yakalya n'atema. Joyce baagala naawe oli muzira. Wasuula Mpuuga oli muzira. Joyce baagala. You was a hero. Olumala okuzirya n'otema. Naye mwe tuli mu kigambo. Tuweeyo ekivulu kye mwakuba naye 2 5 2 6 2 7 kubanga awo wonna mwali mukolagana nga muli mu mukwano nnyo olyoka ojja wano wogamba we wamukyayira naye bannaye muvubuka gwe naawe omutukuvu bwali era anamusembeza gyali oyo gwanaalonda anamusembeza gyali mukole bwe muti mudire ebyoterezo kola ne banne bonna muteeke omuliro mubiteekeko obubaane mu maaso ga Mukama enkya kale olunaatuuka omuntu Mukama gwanaalonda y'anaaba omutukuvu muyinga okwekuza mmwe batabani ba Leevi Musa n'agamba Kola nti muwulire nno mmwe batabani ba Leevi kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubaawula mu kibiina kya Isirayiri okubasembeza gy'ali okukolanga okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama n'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina okubaweereza n'okusembeza ggwe ne baganda bo bonna batabani ba Leevi wamu naawe era munoonya n'obwakabona kyemuvudde mukuŋŋaanira ku Mukama gwe ne banno bonna n'Alooni y'ani mmwe okumwemulugunyiza Musa n'atuma okuyita wulira bo baali balowooza nti bagolokokedde ku Musa n'abagamba bw'ati mugolokokedde ku Mukama bo baakola akakundi bagolokokere ku Musa abagamba sinze mugolokokedde ku Mukama era bwe kuba kulwana mugenda kulwana ne Mukama Bampuuga tebagolokokedde ku Kyagulanyi kubanga si be balina ekyapa ky'emagere tebagolokokedde ku Kyagulanyi si be balina ekyapa gundi ekyapa ky'ekanyonyi gomba Suubi yayitayo kanyonyi oba abijjukira nga akyali muto Suubi ffe tubijjukira bakugamba tambula ng'Omuganda nze Suubi Nakaayi kanyonyi gomba wamma wulira Mpuuga si yalina ekyapa ky'ekanyonyi gomba si yalina ekyemagere si yalina ekyebusaabala pulojekiti gyasitukiddeko ya Katonda bwe yali badde ayagala golokokera ku Kyagulanyi yali badde afulumyayo ekyapa ky'ebusaabala awo nempagira Mpuuga nti ye eyo biiki ya Mpuuga awo mbeera ttiimu Mpuuga awo ku kyebusaabala nkyuka nembeera ttiimu Mpuuga naye wano Mpuuga pulojekiti gyali mu kukuba gyalowooza mbu ya Musa ya Katonda pulojekiti ya Uganda Mpuuga akuba Uganda takuba kirala Musa amugambye kyovudde osalawo ogolokokera ku Katonda Mpuuga ne gurupu bakuba Uganda babasiba mu ekyo babasiba mu buwambe babagobe ku mataka gammwe batte bannyammwe nga bwe batta bannyaffe bali be bafumitamu ebiti babamenyera amayumba nga bwe bamenye ennyumba z'abazadde babafa ab'omu Lubigi babajje ku mataka babatwale babattire bizinensi zammwe nga bwe basseeza abavubi babatwaleko emmwanyi nga bwe batandise ozitwala Mpuuga project gyali mu kukuba alwana na Katonda sina Musa wulira ekiruma Mpuuga naye era yakyogera Dasani ne Abiramu batabani ba Eriyabu ne bagamba nti tetujja kwambuka kyali kitono okutujja mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki n'otulinnyisa okututira mu ddungu era naye n'okugwanira ne kikugwanira okwefuula omulangira ku ffe era nate totuleese mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki so totuwadde busiika bwa nnimiro n'ensuku ez'emizabbibu oyagala okugyamu amaaso abantu abo tuli mu ddungu tutambula Bampuuga bo mu ensonga ze bawazi zino ebyobufuzi bye babaddemu bibadde bikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ewa Falaawo nti watujja Katonda agamba mbatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ttiimu ya Mpuuga egamba bo wali politics waabwe gwe babaddemu ebbanga lyonna abadde akulukuta amata n'omubisi gw'enjuki naye wano we bali tebakyafuna amata n'omubisi gwa njuki bikulukuta waakiri baddayo ewa Falaawo kubanga mu ddungu temuliimu mata n'omubisi gwa njuki tuli mu lugendo lugenda mu nsi nsuubize naye emitima gyabwe gijjuddemu ebintu baagala kubifunira mu ddungu nga tebannaba nakutuuka ye pulobulemu yaabwe okiyita kintu kitono otambula n'omuntu tutambudde n'abantu mu revolution wano nga tuli mu lugendo lwa kutambula kununula ggwanga kujjayo ggwanga naye nga bo bali mu kutunda bannaabwe kuzimba mayumba bali mu kutunda bannaabwe kugula mamotoka abantu batunda revolution tiimu eyo babeerawo ng'alowooza waliwo abantu batuuka nga tebagala revolution eveewaawo weeri kubanga awo weeri we yaguza akapoloti
awo weeri aguzeemu akapoloti, awo weeri aguzeewo ennyumba n'otamanya nti balina n'obusobozi. Sama Uganda, Same the Mighty Family, si Sama Uganda mukwano gwange. Same the Mighty Family yatulagako ennyumba ey'amaka n'atulaga n'ez'abapangisa nga zizimbisiza 99 ziri luddawo mu ddungu bazimbamu. Bw'oba olina ky'ofunye mu makubo amatuufu ekitiibwa kiddire Mukama, naye lwaki oba otunda situlago? Amata bwe baali babasimbula bajja eri Emisiri babagamba nti eddungu likulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Eddungu terikulukuta amata